Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekuumira kusenga 5256. Olunaku olwaleero nzize okusomesa ku ddagala ng'ate eri twetoolodde oba ebimu ku bintu bye tukozesa mu nnyumba yaffe, mu mayumba gaffe, mu kufumba. Actually mu ffumbiro naye nga tetumanyi nti birina omugaso eri obulamu bwaffe. Ngenda kwogera ku kye tuyita omudalasini, omuzungu kyayita cinnamon. Budalasini bwe tumuyita mu Luganda. Abatali Baganda mu Luzungu bakiyita cinnamon. Naye ngenda kwogera ku birungi ebiri mu buti bwa cinnamon. Waliwo oba mu buti bwa budalasini. Va ku bikoola wabula obuti bwabwo ne pawuda ava mu buti obwo bwe ngenda okwogerako mu vidiyo yaffe ya leero. Subscribing edda okola kyattendo gwe atana subscribing simanyi ky'olekera simanyi ky'olinda. Subscribing obeere ng'otwegattako. Mu vidiyo yaffe njagala kwogera ku bantu abastrugglinga n'ebizibu. Wali obaddeko awo ng'ebizibu bikutomera buli kaseera owulira oliko kitwandise bad energy. Gwe gwe basuubiza ne batakuwa, gwe mukama wo gw'aboggolera. Kwegamba oli awo obulamu tebuli okay, relationship wise bidaaga, omusajja gw'ofuna yagenda, relationship oba ogirina terina makulu. Omanyi waliwo abantu ng'ali mu relationship nga tali single naye ng'ali single. Nga relationship eri awo terina kiddako eri awo eri stagnant. Temuwa ssanyu nti emuleetera essanyu. Naye ng'ali mu relationship yagamba ate kyali kizibu ofuna omusajja ate nenfuna ono kamugumire kasita tankyaye tandeseewo. So mukwano olina kubeera musanyufu. Bw'oba oli mu relationship olina kubeera ya ssanyu, terina kubeera ya nnaku. So tugenda kwogera ku bizibu ebyo. Osobola otya okweggyako ebizibu ebyo ng'okozesa obuti bwa budalasini oba ng'okozesa pawuda wa budalasini. Budalasini alina amaanyi agasobola okuggyako ekizibu ekyo nga togenze yadde na ku musawo muganda. Ekisookera ddala, gwe woba olina ebizibu by'okubeera nti mukama wo ayombayomba nnyo, mukama wo like bakozi banno bakulabamu ebituli, tebakulabawo, promotion gwe tebakuwa, omusaala gwa nduulu bwe gutuuka okusasulwa, ogenda kunkolera ekintu kimu. Ogenda funa obuti bwa budalasini obukolemu ensaano. Bw'obukolamu ensaano ogenda ku ofiisi gy'okolera. Bw'oba oli mu kiyumba nga gy'okolera, ng'era okolera mu kiyumba, era naawe yeeba ofiisi yo kubanga gwegwo omulimu gwo. Eddagala lino since tugenda kulikola lwa mulimu, olina kubeera ku mulimu w'okolera. So bw'oba oli mu kiyumba gwegwo omulimu gwo, ojja kufuna ensaano y'obuti bwa budalasini, obukwate osabe. Ogambe nti funa ekifo ekikkakkamu. Tugambe gw'okolera ku ofiisi oba gwasiimuula. Tugambe olinayo position ku ofiisi olinawo okolera. Osobola okukeera nga bano tebannajja oba osobola okulinda ne bagenda. N'omanya nti ndiwo nzekka kuba teweetaaga distraction yonna. Tekitwala bbanga ddene. Ojja kukwata ensaano eyo ogiteeke mu mukono gwo gw'osinga okukozesa. Bw'oba oli wa ddyo, kozesa ddyo. Bw'oba okozesa kkono, kozesa kkono. Togamba nti ate senga bw'oba oli right handed kozesa nga gwe mukono gwo. Kitegeeza gwe guli dominant gw'osinga okukozesa, gw'ogenda okozesa. Ogenda teeka mu mukono gw'osinga okukozesa. Ozibirize osabe. Ogambe nti abo bonna abatanjagala ku mulimu guno, abakalubiriza obulamu bwange, abali awo nga byenkola bibaluma, mukama wange ebyokubeera nga tasiima byenkola, abanaye mukama wange ayombayomba nnyo. Gwe buli kimu ky'owulira ng'oyagala kitereere ku mulimu w'okolera, kisabe. Bw'omala okisaba ogambe nga bwe nfuuwa budalasini ono n'agenda, bwe njagala emikisa gijje, njagala atwala ebibi ebyo byonna bifulume mu bulamu bwange ate ebirungi bijje. Ojja kulabawo enjawulo. Osobola okikola buli lw'oba ofunye akadde oba buli lw'oba olabye. Oba osobola osalawo n'okikola omulundi gumu, oba osobola okikola paka bw'onaalaba ng'ofunye results z'onoonya. Oba ng'ofunyewo enjawulo ku mulimu. Ekirala ky'ogenda okunkolera, ogenda kukwata budalasini oyo omuteeke mu bizigo byo, ensaano yaabyo. Bannange nina ekizibu nti abantu abamu bwe mbagamba nti tabula ensaano y'eddagala lye mba nkulagiridde oba clove oba kinti liteeke mu bizigo. Katugambe yadde eggana ne nkugamba nti olaba funa kayayaano muteeke mu bizigo. Ate mwe mulowooza mwagalamu malamu bumaazi nedda mukwano. Weetaaga katini okateeke mu bizigo byo nga ne bw'obyesiiga omuntu tasobola kubiraba nti ki oyina eddagala mu bizigo. Otabulemu katini nnyo. Buli ku makya oba ogenda kwesiiga ne woba weesiga cream tofaayo osobola ogitabulamu. Kugambye ensaano ntini nnyo teweetaaga nnyingi. Ntini nnyo ogitabulemu
ne bw'oba weesiiga cream osobola omuteekamu, bw'oba oli wa jjeri osobola omuteekamu, then ku makya bw'oba weesiiga ebizigo tewetaaga na kulaamiriza gwe weesiige. Bw'oba oyagala kulaamiriza osobola okugamba nti nsaba mikisa, nsaba kuweebwa, nsaba kwagalwa, nsaba kuganja, nsaba kusasulwa, njagala bandabe ng'omuntu gye nkolera. Oba mu mirimu gyange bw'oba weekozesa nsaba gintambulire bulungi, njagala bakasitoma leero bajje, njagala bitambule, kugamba ng'osaba ebirungi. Kyokka oba kyoyagala kusaba it's okay, weesiige bwesiize eddagala gw'osirike ogende ku mulimu. Ojja kulaba nga ebyo ebibadde bikutaganya bigenze. Kati nga tuzze ku mmwe aba relationships nti obufumbo budaaga, nti omusajja muyina naye tampa, omusajja muyina naye tandabawo, gwe tojja okunkolera naawe ogenda kukozesa bizigo. Ogenda kukwata ebizigo obisiige. Nandibadde mbawo engeri endala gye tusobola okukikola naye eyo mpanvuko ebeera nga yakukola mukolo kati awo kiba kigaziyeemukko, so tukole ekyangu. Ojja kukwata budalasini omuteeke mu bizigo. Bw'omala omuteeka mu bizigo obeere ng'omwesiiga. Osobola okugamba obeere ng'omwesiga n'ekirala kye ngenda obbasaba nga tuzze ku kya ssente kye mbadde nirabidde. Gwe omukozi yenna bakozesa, weekozesa, oli mukozi. Anything related to njagala bintu kuntambulira bulungi side ya ssente, money wise oba mu relationship wise. Ogenda kukwata wallet yo bw'oba musajja gy'otambula nayo oba gy'osinga okukozesa. Ogiggyemu buli kimu ky'omanyi ekirimu bupapulapapula biki. Omanye nti osigazaamu kaadi evaako ssente. Osigazaamu essente zennyini. Okwate ensaano ya budalasini eyo ogimaamirire mu wallet yo. Osobola okunnyamba n'onfunira akati ako kamu nako okanteere mu wallet yo aka budalasini gw'osirike. Ssente zijja kujja, ojja kuweebwa. Bw'oba oyagala musajja kuwa gwe naawe ajja kuwa, era emirembe ojja kufuna ne relationship yo ejja kutereera. Mu abafumbo ng'ebizibu tebiggwa mu makaago. Omusajja olukoma waka n'atandika okuyomba, kugamba omusajja olutuuka waka buli kimu kimunyiiza. Ebiseera ebisinga ekiba kitawaanya omusajja oyo kiba waka. Wabula njagala onkwate bulungi. Waliwo okubanga bbaawo waba waali, waba tali wooli, abeera fine. Era muba mweyagalira buli kimu kiryoke. Naye bw'ajja wooli ewaka ate ng'atabuka. Ekyo kyanjawulo ku muntu nga gwe ne woba waali n'aba taliiwo era atabuka. Bw'ebanga ekizibu ekisumbuwa omusajja wo kiri wakaawo, ojja kunkwatira budalasini onfunire obuti. Onfunire obuti 9 obwa budalasini. Obuti buno eno bagamba busimbolayizinga oba like manya ennamba 9 bagamba esimbolayizinga omukwano, ate esimbolayizinga okubeera ng'oyagalwa, compassion, love and compassion. Mu cultures ezimu, mu bazungu, mu baddugavu abamu ababitegeera ebya numbers. So ojja kunfunira obuti 9. Bw'oba tosobola kukozesa 9 it's fine, but nandibadde nsaba onfunira obuti 9 obusibe bulungi n'akawuzi obwa budalasini. Bw'omala obuteeke mu kamooli waggulu mu luggi gw'osirike. Ogambe nti kyonna ekisumbuwa amaka gange ekitawaanya omwami wange ng'azze wano nkisindiikiriza era njagala kigende. Ate kyonna ekibi wabanga eyo gy'ava nakyo n'akireeta kikome wano. Amaka go ogenda kuba ogagobyemu ebikyamu. Ogenda kuba ogobye kye tuyita negative energy oba kye tuyite amalogologo ewaka. So naawe ali eyo ng'olina amaka go naye gaba gali stable, osobola okukola eddagala lino eno. Sibbi, tusikusabye ssente, tolina gy'osasudde, gofuna buti bwa budalasini 9 busibe buteeke mu kamooli osirike. Bujja kuba bukuyambako. Then omale okwate ensaano ya budalasini ogende ku madinisa. Osobola oteeka mu luggi lw'emmanju n'olw'omu maaso omwo abalina enzigi ezisukka mu lumu. Oba buli w'omanyi nti mulyango osobola oteeka, oba balina enzigi nga 4 oba 5 whatever kisinziira obunene bw'enju. Then osobola okungendera ku madinisa n'okwata ensaano ya budalasini n'ogisiiga ku madinisa okwo mpola mpola. Wano wansi oyiwako buyiyi mpola bw'oti. Just ensaano ntini. Kijja kuba kikuyambako okubeera ng'ofuna emirembe mu makaago, ennyombo zijja kukoma, endwadde ezikusumbwa nti ezisegereka byonna ojja kuba obivumudde. Ekirala kye tusobola okukola ky'ekyokuba nti gwe omuntu nga nayogedde ku kya wallet. Nabagambye nti wallet abakyala osobola oteeka mu kasawo ko zino handbags ettambula nazo oba wallet kyonna ky'owulira kikwanguyira.
n'oteekamu akati ka budalasini n'omansiramuko n'ensaano ya budalasini. N'ekyo osobola okufuna oyiro. Waliwo gwe bayita cinnamon oil oba bamuyita buto wa budalasini. Budalasini w'obuti mwe bamukamula. Oyo buto osobola omukwata n'omuteeka oba oyiro osobola omukwata n'omusiiga ku kasawooko kamma ne paasiko oba waletiyo. Ajja kuyambako okuba ng'ofuna ssente era nga ensawo yo tekalira. Kansuubire nti vidiyo eno gifunyeemu ekyamakulu. Nabagambye ayagala okuganja ku mulimu ekyokukola kyekyo. Waleti gifeeko eddagala lifuuwe weesiige budalasini. Funa akati kateeke mu nsawo yo. Kati njogera ku mwana ng'okola waka. Gwakola waka of course togenda kubeera na waleti. Kitegeeza ggwe yunifoomu yerinza okubaamu n'ensawo. Osobola ofuna akatiiko aka budalasini n'okateeka mu nsawo yo n'obeera ng'otambula nako. Bakama abo abakumazeeko emirembe bajja kwesonyiwa. Abo bonna abatakwagaliza simanyi omusaala gutuuka n'otandika kwerega bwerezi. Eyo yonna embeera ojja kuba omaze okugitereeza. Era ejja kuba esobola okuba ng'egunjuulwa. Emigaso mingi nnyo egiri mu budalasini ono. Nze vidiyo zange muzimanyi tezitera kuba mpanvu, ngenda kukoma wano. Wabula oba oyagala okumanya ebisingawo osobola okunsanga ku +2567854022860. Ennamba eyo nsanga ku WhatsApp kokka tokuba kubanga bw'okuba teri ajja kukusangayo oba ajja kukwasaganya. Jangu ombuuze kyonna ky'oyagala okumanya oba ky'oyagala okutegeera. Then nja kuba nkola vidiyo endala egenda okuba ng'emalayo emigaso gy'obuti bwa budalasini gye soogeddemu eno vidiyo. Gwe nalabye vidiyo eno subscribing oba tona subscribing oba subscribing dda webale kwekuumirako. Girayikinge commentinga. Gwe wonna alina ky'oyongerako oba ky'ompabula naawe enkwaniriza osobola okkinteera mu comment section. Nabagamba wano nze nzikirizibwa okuwabulwa kubanga sinze mumanyi ennyo. Era bino bye mbaleetera nange bimanyi nsoma bisome mbitegeera through experiences. So njagala obeere nga naawe osobola okumpabula nga nsenga kino kiri bwe kiti ne bwe kiti oba kino kyandibadde bwe kiti ne bwe kiti oba n'oyongerezako ebyo bye mba nsomesezza. Yeah.